ndi musanyufu nnyo kubanga otambula wamu nange. Tegeezaako ne mulirwanaawo nti ebigambo bino birungi bijja kumuyamba mu maka ge ne mu nnyumba ye okusobola okwongera okugifuula ey'omuwendo era okwongera okugafuula amaka ag'amaanyi era amasanyufu, kubanga ekyo Mukama kyatwagaza era kye kiruubirirwa kye. Tukyatambula n'obubaka obuliko omutwe okugamba nti essuubi ery'amaka agatabanguse. Newankubadde ng'ekibi kyonoonya amaka okutuuka ku ssale tugalabirako olwaleero nga kiringa ekifo ekitakyegombesa n'ekintu abangi kye batakyayagala kugendamu. Naye njagala nkubulire nti ekimu ku by'obugagga Katonda bye yatuwa nga mu kubituwa atwagaliza essanyu, essuubi, obuwanguzi awamu n'emirembe. Bw'obeera nga wakyawa amaka toyagala kugalaba yadde ogayingiramu, tambula nange mu bigambo bino ojja kumaliriza ng'ogaagadde nga gateredde ate nga Mukama agazimbye mu ngeri y'obuwanguzi. Tukyagenda mu maaso nate nga twogera ku misingi 7 okuzimbibwa amaka awamu n'obufumbo. Era ng'omulundi guli bwe twali twogera twakoma ku musingi ogw'okutaano gwe ngenda okwongerako olunaku olwaleero tuzimbe paka ku gw'omusanvu. Naye nga twafundikira tugamba nti omuntu eyazimba ennyumba ku lwazi newankubadde nga mukoka yakulukuta, newankubadde nga kiboyaga yakunta, newankubadde ng'enkuba yatonnya n'empewo ey'amaanyi, ennyumba eyazimbibwa ku lwazi teyagwa. Kaka kye njagala nkutegeeze kye kiriwa. Bwe tuzimba ennyumba ku lwazi tegwa, nga n'olwazi olwo ye Kristo Bayibuli bw'egamba ennyumba ey'amakaago ogizimbye ku kisijjako wakujjukiza nti oteekwa kuzimba makaago ku Katonda, kubanga amaka gatazimbiddwa ku Katonda gagenda kutagatta. Twasoma oli ne tugamba nti ng'omutamiivu gagenda kugwa, tegagenda kuyimuka nate. Oyagala essuubi mu nnyumba yo, oyagala essuubi mu makaago, oyagala essanyu mu nnyumba yo, kkiriza Yesu asengemu. Nze ekyo kye nkubbirako. Nkubbiddeko bubbizi kubanga gano mawulire malungi. Emmindi tegenda kukuyamba, obulogo tebugenda kukuyamba. Okuba mukazi w'emiggo n'ayiwa n'omusaayi ne gufuwa, abamama okuba n'asirika n'okusirika naba nga takyavaamu na ddoboozi, bina tebigenda kuyamba. Weekapira bwereere, feesi ofunya ya bwereere, emba oluma za bwereere, amaaso gakumyukira bwereere, omumwa gusongolera bwereere oguvuma omusajja. Nkiddamu abamukola na mugizigo ne weeyerusa oyerukira bwereere. Kasita obanga Yesu tatudde mu nnyumba yo ne bw'oneenyiriza otya tojja kukwatamu. Sigambye nti biri bikyamu, naye bwe banga byakukolebwa nga ebigenda okutereeza amaka then bikyamu. Kyenva mbasaba nti mubite kuba tebijja kugayamba. Mugaleetemu oyo asobola okugazimba, yasobola okugatuuza ku musingi omugumu ogutaggwaawo ne gasobola okuwangaala emirembe n'emirembe. Katusabe. Kitaffe olina eddoboozi ery'okwogera naffe. Yogera nange n'amaka ago Mukama agawulira. Tutambulirewo mu by'okuyiga bino tusobole okuzimbagana mu kuwangula. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Emisingi eginyweza amaka, kitundu ekyokubiri. Twakoma ku lunyiriro lwa lubereberye. Twakoma ku lunyiriro lwa lubereberye. Essula ey'okubiri. Olunyiriri olw'abirimu n'abirimu ebbiri. Bwe lwatugamba nti Katonda ne yeebasa omuntu otulo tungi, n'amuggyamu olubiriizi. Mu lubiriizi olwo n'akolamu omukazi n'amuleeta eri omuntu. Ne tugamba nti omusingi ogw'okutaano kwe kwagala n'obuwulize. Abasajja kibagwanidde okwagala bakazi baabwe, n'abakazi kibagwanidde okuwulira babbaabwe. Eno ye formula, kye kibala ekituufu ekinyweza amaka awamu n'obufumbo. Teri n'omu ayinza kukola kitundu kye okuggyako ng'omulala akoze ekikye. Kyabulabe nnyo okubanja omukazi obuwulize nga gwe omusajja abubanja tomwagala nga bwe weeyagala ggwe. Ate kyabulabe nnyo okubanja okwagala okuva eri omusajja nga obulamu bwo temumuwadde buwulize obusinga okubeera obwa waggulu. Mmanyi nti abakyala tebaagala kwogera ku kigambo obuwulize, era buli we mba nsomesa eby'amaka kino nkikoonako kubanga mbabeeramu era mbasiibamu.
abakyala balowooza nti ekigambo ky'obuwulize eri abaami ekigambo kyakubassa wansi. Simanyi oba ani yabagamba nti okuwulira kuba kussa muntu wansi. Sikimanyi, nze si bwe ndowooza. Bwe mbeera nga ndi mwana nga nina bakadde bange abanzaala ne babaako ne kye baŋŋamba ne mpulira, buba bujozi. Nze si bwe ndowooza. Ne Bayibuli egamba nti mutye Katonda mumuwe ekitiibwa. Ebyo nebyo nja kubyogerako. Naye ekibuuzo kibuuza, kyogezaako okugamba nti bwe ntya Katonda ne muwe ekitiibwa ne nkola by'ayagala olwo Katonda abanjooze? It is a wrong interpretation. Buba butamanya obw'ekika ekyawaggulu n'amampaati agatalina makulu. Omukazi okulowooza nti bw'awulira bba aba ajoogeddwa. Teŋŋamba butamanya, si nsonga ndala yonna. Era bw'owulira ng'okiwakanya mu ggwe tolowooza nti olina amaanyi mangi, weetaaga kuyamba. Obuwulize buno bufubutuka mu ki ekyo omusajja kyaleese gy'oli kyenva ŋŋambye teri n'omu, nkiddamu, teri n'omu ayinza okukikola ng'omulala atakoze kiki. Abaana tuwulira bakadde baffe nga batutumye, si kubanga bakadde baffe batujooga, naye kubanga batuwagala kyetuva turespondinga nga tubawulira. Katonda agamba bw'ati nti olw'okwagala okungi omusajja kwagenda okulaga mukyala we kugenda kuleetera omukyala okutandika okuwulira bba nga tamuwulira ku lwa nsonga ndala yonna, naye kubanga okwagala okufukumusa gyali tekugambwa. Kyengezaako okugamba tera okwogerako ku mwana omuwala omu eyalemerera abazadde. Abazadde baali bannaddiini balungi ab'enzikirizeemu, ng'era baagala omwana yeeyise bulungi, nga balina ebintu bye bataagalira ddala kulaba. Era omwana bwe yaweza emyaka 17 n'abeera mukalubo nnyo, bw'ayambala engoye ayambala za muto we, bw'agenda okugula mu katale engoye ate agula zitamutuuka. Wa myaka 17 agula z'aba 12, oluusi agula bisiimuula damage. Kati abazadde ne batunulira omwana ono nga abasusseeko, ne bagezaako okwogera naye, omwana n'alema, ne bakambuwalamu ng'era omuzadde na bw'akambuwala nga buteerere. Ne bagana naye emu ku ngeri y'okutereeza omwana ono ku lw'ebyo byakola n'emize gyonna gy'akola ne bw'afaanana, kati ng'omwana yeetwalidde mu kifaananyi ky'abamalaaya. Onaasaasira bw'oba eriyo ng'omulimu gw'obwamalaaya gw'okola. Sijja kukugamba nti mulungi, wabula nja kukugamba nti bw'oguvaamu n'odda eri Mukama ne weenenya ajja kuwa ekisingako obulungi. Naye onaasonya okugeraageranya ku mwana naye bw'atyo bwe yali afaanana. Mu kufaanana mu ngeri eyo bazadde ne babeera basunguwavu, ne babeera bakambwe, ne babeera bazibu, ne bakwata omwana ono ne bamutwala n'omutwala bomu ku kibooko. Poliisi nekwata mwana ne mufuntula kibooko. Omwana bwe yadda we yali we yatandikira. Abazadde ne balemwa, ne bamukwata ne bamutwala ewa ssengaawe ne basuula eyo. Bagamba kati oyo gasiya tetukyayagala abeere eyo. Ssenga n'amwaniriza, omwana abeera ku kyalo eyo. We waayitawo ebbanga lya myezi 6 ne wabawo okufiirwa. Taata w'omwana ono okugenda mu kyalo ne ssenga zze n'omwana zze, mwana agenda okuzza okubuuza ku kitaawe ng'omwana taata takyamutegeera. Omwana yambala biwanvu byonna bikoma eri, omwana ayina engeri gyeyeegizeemu, omwana ayina engeri gyeyeekozeemu ebintu, olabika leero bulungi, akakkanye, akoze atya, ekyambala bulungi, takyayina bino nabiri. Taata we n'afaayo nnyo okubuuza n'amugamba, mwana wange kiki ekyakubeerako? Ssengawo yakola ki? N'amugamba, muneze ssenga talina kye yakola, naye bwe najja eno ewa ssenga nefuna omulenzi. Omulenzi gwe nafuna ng'eddiini ye tenzikiriza kwambala ebyo. Yanjagala nnyo, ampa buli kimu, obulamu bwe bwonna yabumpa. Kati munenga buli ekimunyiiza saagala kumunyiiza, era ne wano yazze. Saagalira ddala kumunyiiza taata, era ekikwatagana kunyiiza omuvubuka oyo si kyetaagira ddala. Taata w'omwana ono neewuunya ng'omwana yali teyeetaaga kibooko, omwana yali teyeetaaga poliisi, omwana yali teyeetaaga luba lwa kuboggola, yali yeetaaga kwagalibwa. Ng'okwagalibwa okwo kutuufu singa yali akusanze mu kitaawe
yandibadde atya okumunyiiza kitaawe kyataakola. Bwe yafuna akikoze omuwala n'abeera muwulize n'akyusa empisa ze zonna olw'obutanyiiza muvubuka oli amwagala si kubanga mbwa ajogeddwa. Lwaki ndeese ekyokulabirako ekyo? Okwagala kw'abasajja eri abakazi kugenda kuleeta obuwulize obw'amazima okuva mu bakyala budde gye bali. Mukyala we omwagadde okutuuka ku ssa nti buli waabeera awulira nga tayagala kunyiiza, awulira nga your wish is her command, nga kyowulira kyonna kyolowoozezza okukola she's at your service. Omukyala ekyajja kiwulira Katonda yabatonda nga bakirina, balinamu ekirungo ekyo ekyobuwulize, balinamu ekirungo ekyo ekyobuweereza, balinamu ekirungo ekyo ekyokwanukulira. Naye ekibuuzo kibuuza ayanukulira ki kyotamaze kukola? Omusingi ogwokutaano mukulu nnyo kwe kwagala awamu n'obuwulize. Kati omusajja tolinnyira mukyala kuba ate bamujja mu kigere, bamujja mu lubiriizi. Kati kyabulabe nnyo okulowooza nti omukyala talina makulu n'otamwagala. Okwagala munno kikulu era kigazi, nakinnyonnyola nako. Naye ne ŋŋamba ekintu kimu kyokka nti engeri yokka gy'oyinza okuzimba amakaago awamu n'obufumbo nembeera mu kwagala okw'amazima ne mukyalawo kutaggwaawo ate buli omu kwekola ekitundu kye. Befeso kyabagamba nti abasajja baagale bakazi bwaye bennyini ate abakazi bawulire babbaabwe. Ekyo nno kikulu. Ogwo musingi ogwokutaano. Eyo formula bw'ogitta obeera ossa ekibalo. Simanyi oba mu makaago mweri. The exchange, love and submission. Big submissive kintu kikulu nnyo. Bakyala abamu baagala okujja abaami mu bifo byabwe kubanga balowooza nti bandibadde babitwala. Omusajja yenna bw'ajjibwa mu kifo kye mu maka kiba ne kitegeeza nti takyalinawo omugaso. Buli musajja lwafiirwa omugaso mu nnyumba ye atandika okunoonya weguli. Abantu bonna n'abakazi bonna ababba abasajja b'abantu kekawodde okukka ke bakozesa bateekawo mbeera yakuba bawulize. Era abantu abo ab'ebbali babeera n'obuwulize obutagambwa. Kati obuwulize obwo buleetera oluusi abasajja okulowooza nti banaafugirako eri. Kazi abeera awo n'alowooza nti omusajja yamumala, tomumalanga. Yakyusa bukyusa leeni, ali ku ndala tomanyi. Ojja kukitegeera mu luvannyuma ozirikire mu kkubo wakati mu masaŋŋanzira nga terina akuwujja. Olwekyo nga tonnatuukibwako mawulire gafaanana bwe gatyo. Njagala kukubirize omusajja muwe ekifo kye mu maka. Buli omusajja lwaweebwa ekifo kye mu maka kikendeeza entalo. Buli omusajja lwaweebwa ekifo kye mu maka kimuteekako obuvunaanyizibwa. Buli omusajja lwaweebwa ekifo kye mu maka kifuula amaka ge ekifo we yandyagadde okudda buli kiseera. Buli omusajja lwaweebwa ekifo kye mu maka kimuleetera okuzimba obwesige mu mukazi we. Nze nkubiddeko bubbizi kubanga oli mukazi nze musajja. Kati nkubuulira omusajja bwaweebwa ekifo kye biki ebivaamu. Manyi nti naawe obyagala naye obuzibu toyagala kumenyeka kubanga obulamu bwo tebunnaba kusenga Kristo agonza emitima. Kyenva nsaba nti omusenga agonza omutima gwo okkirize okwanukulira okwagala bbaawo okwakuwa okw'amazima. Anaawe omusajja omukyala newankubadde mugambirwe tagenda kubikola nga tomwagala. Kikafuuwe oba kibaleeta okufuuyira endiga omulere. Okufuuyira endiga omulere kubanga ne bw'onaagufuuwa tejja kuzina. Ne bw'onaafuuwa omulere n'ogamba guno omulere gwenfuuye gwaki no tegenda kuliyakitinga. Kati okufuuyira endiga omulere kwe kubeera omusajja atalina kwagala eri mukyalawo. Kati ate noyagala abeere muwulize gy'oli. Ojja kumaliriza olwana bulwanyi, kibooka erina okuvaayo, okuboggola kulina okuvaayo, buli kintu kyonna kyakusika mugwa, buli kintu kyonna okyakakikake, ovuga ekigaali kitalimu oyiro. Kyenva nsaba omusingi ogwokutaano tugunyweza. Olunyiriri olwa 23. Ogende ku musingi ogw'omukaaga. Luberebere 2:23 agamba. Omuntu n'ayogera nti ono nno ly'eggumba erivudde mu magumba gange. Ye nnyama evudde mu nnyama yange. Naye anaayitibwanga mukazi kubanga ajjiddwa mu musajja. Musingi ogw'omukaaga. Essanyu, okusiimagana n'okujaguza. Amaka liba ssanyu na kujaguza. Ogwo musingi mukulu nnyo mu makaaga n'abeera n'emirembe. Amaka tekitondebwangako nga kifo kya nnaku. Ekitanda ky'abafumbo si kitanda kya maggwa. Kwe beebaka buli omu n'atenda obulumi n'okweraliikirira. Mufudde obufumbo amaggwa. Mujjuzza obufumbo okweraliikirira. Mubumazeemu essanyu ng'ate Mukama yabutuwa kusanyuka. Bannange musanyukeeko mu bufumbo.
Adamu yalaba omukazi n'asanyuka n'atandika n'okuyimba ekitontome n'alyoka amwaniriza n'emikono gye gyonna n'agamba nti ono nno bannange avudde mu magumba gange, avudde mu nnyama yange, bannange anaayitibwanga mukazi, bannange Katonda weebale. Eryo ssanyu. Simanyi oba amaka go galimu essanyu, naye manyi nti gwe agaleetedde okutugubala bingi gulume. Kano takuwangako maka kubeera kifo kyakukola ki ngambe ntya kyakukungubaga. Lament. A home is not a place of lamenting. It is not a place of mourning. It is a place of happiness, joy and peace. Bannanga amaka tuleme gabeeramu nga limbo, nga kiringa ekifo eky'abantu abaafa ne baggwawo. Amaka sintaana, kyekifo buli muntu kye yandibadde adduka emisindo okutuuka. Naye kati amaka go wennyini weetega amaggwe wuwo, kyova onywa omwenge paka ssaawa 5 n'otandika okuvuga ku musanvu ne bakuteekako kawunyemu n'akalimi ne kagwayo. Watega amaggwe wuwo. Yesu watega amaggwa. Abaana tebakyayinza kukusanyukira. Oli muzibu, oli mukambwe, towunyikamu, wafuuka ensolo. Katonda abaana tabawangako taata we kubafuukira nsolo. Tofuuka muzibu. Wali abasajja bali eyo abazibu aluma emba n'abeera mukambwe n'awuluguma ng'empulugumika, baana ne badduka. N'ayogera kiwana abaana ne badduka. Maama waabwe yabalabula. Ne bannange kitamu asonze. Mumanyi kye munaamugamba. Abadde tannasoma bitabo n'alyoka afugutuka. Osanga owa P1 ng'ekitabo kyakutte kya P6. Ate akisoma akiwunzise Pupils Book 6. Katunuddemu kati. Kubanga wagamba kusoma. Bekakulingizaako oba otuuse ne kaddeyo mu kitabo. Abala bali mu kunaaba. Naye ng'abadde ali bweru amaliriza anaabisa kakuuta ataako ebintu. K'omusanga anaabisa. Essi yonna neekanga. Don't put your home into a stampede. Kituufu. Olina okubalaga ekyokukola. Naye lwaki tokomawo waka abaana ne baggula oluggi ne bayimba ku linnya lyo. Omukyala n'aba ng'akunyigirako nga tonnatuuka nga yandeetaze okulaba ng'okomawo, kubanga okomawo okola essanyu lye. N'omukyala n'aba ng'akubuuza gy'oli kubanga yeeraliikira okukutta. Ye omukyala takyakuliko, naye kye yeeraliikira taata w'abaana b'okufa. Naye baga nti munnange otuuse wano no 9 gwa kiro. Onadda oba todde, nze kubiddeko kubuuza oba oli safe. Can you imagine? Can you imagine? Weetega amaggwa. Ate gy'otega amaggwa gye bakuzza. Mukazi gwe fuula amaka ekifo eky'essanyu, ekifo eky'okujagulizaamu, ekifo eky'emirembe, ekifo eky'essuubi, ekifo eky'obuwanguzi. Fuula amaka ge ekifo abaana we beeyagalira. Amaka mbeera ya ssanyu, essanyu linyweza amaka. Okusiimagana, appreciation. Bannammwe bakola ebintu mu maka tofaayo na kusiima. Nkyala ateekako akagoye akalungi n'otafaayo na kusiima. Omwami n'agula ettaka alisonze okumala ebbanga, najja n'akuwa amawulire amalungi, timunange mukyala njagala nkutegeeze olwaleero mmaliriza ettaka n'endagaano yiino. Omukyala n'atunula awo n'atebaza na kwebaza, n'etambulira n'agenda, n'omumwa ne gugenda mu nnyindo. Why don't you appreciate? Abakyala tebasiima baami. Amaka kifo kya kusiimibwa. N'abaami bakomawo n'ebintu n'agalangatana nabyo, teyina abimutikkula. Mukyala ali kukakoleya, akayindi, akajapaani. Alaba jansi, simanya jansi, ne bamukubye amasasi. Bino ebindi ebitambula bisoba didididididi, mukyala alina bakuba essasi. Bagenda mukuba. Basibo ne banyabo. Twatuukawo ddi awo. Abasajja batasiimibwa mu maka. Abasajja bakola kyonna naye nga tebeebaziddwa.
abasajja abatebaka naye nga tebasiimye bakazi baabwe. Abakazi tebasiima. Amaka kifo kya kusiima muno. All of the efforts, however small they are, say thank you. Well done, my darling. Okoze bulungi. Ne bweba mmere ya kulya, omukyala agifumbye, mwebaze. Yes, well done. Nze bintu njogera sirimba. Njogera bintu ebigenda okutaasa amaka ago. Obuntu obwo butonotono bw'olaba nga tebulina makulu. Mwana wattu amaka ganywezeddwa olw'obuntu obwo. Abantu abategedde ebintu ebitonotono ng'okusanyuka, okusiimagana n'okujaguliza obuwanguzi balina amaka galina essanyu. Ebyo tubitegeera. Kubanga olowooza nti obufumbo bwakwekapa. Olowooza omusajja bw'obeera awo ng'oyogera n'abaana n'oyogera ne mukazi wo bajja kunyooma. Katoli mukambwe muve mu kututiisatiisa. Tosobola kumalako n'amaka bw'otyo. Eyo si y'ennyumba Mukama gye yateekawo. Abaana baagala balabe essanyu lyo bali kukoowa byonna by'okooye ate nkooye ate ndi bize ate ndi stress. Abaana baagala okulaba essanyu okuva mu kitaabwe. Baana baagala okulaba essanyu okuva mu nnyabo. Bakazi bamumazewo essanyu mu maka. Amaka gonna gawunya mmindi. Bagonna gawunya ddogo, gakyuma ebyawongo. Bino ebikaaba eno, bino ebikaaba eno, bwe bikuba ono ne biva ku muto ne bidda ku mukulu mayembe. Amaka tegali mu ssanyu. Amaka temulimu yadde asimayiringa. Amaka tegalimu yadde aseka. Kiro ekyo si kituufu. Mukama kyava atukowoola tuyige okujaguza, tuyige okusiimagana, tuyige okuteeka essanyu mu maka gaffe. Ogwo musingi munene. A happy home, a smiling home. Abaana nga basanyuka, omukyala nga asanyuka. Ani ayinza okukola ebyo? Ye Katonda munda muffe. Ani ayinza okukola ebyo? Kyekisa kya Katonda munda muffe. Okwagala we kuba tewaba nnaku, liba ssanyu jjereere nga tuli mu maka gaffe. Naye amaka gatali mu kusimayiringa kwonna, agalinga agayingiramu abatujju ababiri abatezi ba bbomu, makaki. Kiriza Katonda akomyewo essanyu mu nnyumba yo. Kiriza Katonda akomyewo smile kubanga akisobola. Bw'obubaka bwe twaleese gye muli nti amaka geetaaga Katonda okugazzaamu smile. Amaka geetaaga Katonda okuyigiriza abantu balina okusiimagana. Ogwo mulimu omunene Mukama gwe yattumye tubategeeze nti Katonda ayagala amaka amasanyufu aganaawangula. Omusingi ogw'omusanvu Ebibereberye 2:24. Omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we nabo banaabanga omubiri gumu. Musingi ogw'omusanvu bwe bumu obw'emirembe gyonna. Obumu obw'emirembe gyonna bukulu. Mulimu ebintu bisatu ebireeta obumu buno. Lwaki njogera ku bumu? Kuba gwe musingi ogusembayo amaka kwe ganywerera. Enkomeero ya byonna, abantu bwe bayingira mu maka ne bafuuka abafumbo babeera bafuuse omuntu omu. Kati neewuunya ng'omusajja omu alina abakazi 5 oba 4 oba 3. Kati mumufuuka muti omuntu omu? Obeera omu nga abalala 4 3 simanyi. Noonya formula yo kale gwe bonaabikola nebijja kubonyaabonya. Kyeva gamba ddayo ku formula ya Katonda entuufu kuba ge maka amatuufu Mukama gayagala. Ebyawandiikibwa bituwadde ensonga 3. Ensonga esooka okuleka, ensonga ey'okubiri kwetaba, ensonga ey'okusatu kufuuka muntu omu. Bw'obanga onaazimba obumu mu maka obw'emirembe gyonna era ne bubeera identified tiddala mulina obumu obw'amazima, otandika na kuleka. Teriyo muntu ayinza kweyunga nga talesse. Bayibuli kyeva egamba nti omusajja kyanaava leka kitaawe ne nnyina ne yeetaba. Leka kitaawo ne maama wo weetabe. Yes, that's what we are being taught and that's what we are teaching. Bayibuli gamba siyo kyesomesa. Teri nkolagana yonna eteekwa okubeera ey'omuwendo okusinga amaka. Kitaawo ne nnyoko be bantu abasinga okubeera ab'omuwendo abawandiisa b'Ebbulaniya. Ekyo baali bamanyi. Ekintu kyonna ekikulessa kitaawo ne nnyoko kiba kisusse. Kiva ne Yesu agamba
njala jawa kitaawe na nnyina kungobeera tansaanira. Kitegeeza nti n'omuntu ogoberera enkolagana y'omuntu ne Katonda eteekwa okusukkuluma ey'abakadde be. Kati nkulaba oli eyo kutegeeza okugoberera Katonda otunuulidde abakadde bo. Njagala nkutegeeza okukkiriza Katonda n'okumutegeera kitwala n'omuwendo ogw'abazadde bennyini omuntu bw'abanga n'alokolebwa. Olwekyo olina okukkiriza okugwetikka. Naye nga yonvuddeyo kyenjagala nkutegeeze kiri kimu nti amaka y'enkolagana esinga okubeera enkulu. Era enkolagana eyo bw'efa teriiyo nkolagana ndala yonna ey'amaanyi eyinza okugyegezaamu. Newankubadde emikwano, newankubadde abooluganda, newankubadde abakuzaala bennyini, singa bageza ne basukkuluma ku makaago gaba gavudde, tosobola kuzimba nga tolese. Kati abantu muliyo bangi temuleka. Watandika relationship naye okyawambagatanya abawala be bali nabo. Watandika obufumbo okyawambagatanya abasajja be wali nabo. Buli lw'obeera mu mbeera egaana okuleka tosobola kwetaba. Ekimu ku kintu ekireetedde amakaago okugulumba kwe kuba nti ogaanye okuleka abeewammwe, ogaanye okuleka ebikusanyusa, ogaanye okuleka by'oyagala okulya, ebimu olina okubireka. Teriiyo maka gayinza kuzimbibwa nga teri byolese. Buli muntu yenna mu bufumbo ateeka okubaako ne byaleka ate ne byafuna, ekyo bayita obumu. Ndaba alemedde ku mupiira eyo. Saa 9 gwa kiraali mu bibanda. Bwe kiba nga kinaakutulamu amakaago ekibanda kirike, kubanga si kya muwendo okusinga obufumbo. Ndaba aga nti musumbe bye gw'amanyize tombuulira mukazi awo we gafiira. Kati ekyaleseza obubaka buno bukuyambeko nga tonnagafiirwa. Kubanga ne bwolaba ku TV balina agaawo ate masanyufu. Abooliko ku TV boolaba abazanyi b'omupiira balina agaawo ate masanyufu, balina bulungi. Kati nga tebannaba kwonoona gago, sooka odduka otaasa agago. Kino kye kyaleese ebigambo bino nti Katonda ayagala amaka agalimu emirembe. Naye nga gasimba ku musingi guno ogw'obumu. Obumu obutaggwaawo obw'ekiseera kyonna. Njagala obunywezi. Njagala bufuuke ekitundu ku ggwe. Njagala butambule naawe. Okwetaba. Ebbanga lyonna mugenda kubeera wamu. Ate nga muli wamu emirembe n'emirembe. Ekimu ku kyenkusaba era ekisinga obukulu nti bw'oleka weetabe. Muyingire mu nkolagana ne mukyalawo etagenda kuggwaawo, mufuuke omubiri gumu. Okufuuka omuntu omu ly'eddaala erisinga okubeera erya waggulu. Amaka gonna agali wansi w'enjuba legateekwa okutuukako. Amaka nga ababiri tebannafuuka muntu omu tegayina ssuubi. Bwe muba mukyali babiri nga buli omu alina birowoozo bye, buli omu alaba bibye, buli omu aluubirira bibye, buli omu ategeera bibye, ago amaka temuli ssanyu munda mugo. Manyi weemuli because you have to coexist. Waliyo abantu abali mu maka naye nga bali mu coexistence, balina okubeerawo, tebalina kyakkola. I call upon them by the grace of God babeere mu bulamu obugenda okukkiriza okubeera awamu, kubanga okwe kuyitibwa kwaffe. Zabbuli 27 nnyo olusooka lwe njagala okusembyayo. Mukama bw'atazimba nnyumba bagizimba bakolera bwereere. Mukama bw'atakuuma kibuga omukuumi atunuulirira bwereere. Mukama bw'atazimba nnyumba abagizimba bakolera bwereere. Mukama bw'atakuuma kibuga omukuumi atunuulirira bwereere. By'ebigambo bye njagadde okugamba. Mukama bw'atazimba kibuga omaze budde. Bw'atazimba maka teri ayinza kugazimba. Nsaba omutegeero olwaleero. Nsaba omusembeze mu bulamu bwo gwe n'ennyumba yo. Nsaba mukkirize ababeera entabiro y'okuzimba maka game ku misingi gye njogeddeko 7. Kubanga yekka yayinza okuleetera amaka essanyu n'emirembe era n'agawanguza. Manyi nti gy'oli olaajana okufuna essanyu n'emirembe n'okuteeka amaka go ku musingi omugumu. Njagala nkusabire mu ngeri ey'enjawulo gwe n'ennyumba yo. Era mbasaba wonna omuli ebigambo bino mufukamire wamuyimirire tugenda kusaba ffenna. Mukama abeeko ekitundu kyazannya mu bulamu bwaffe, mumukkirize mumutegeere. Kubanga bwe munaawaayo obulamu bwammwe gy'ali ne mumutegeera, munaafuna obuwanguzi n'okkirawo. Katusabe. Kitaffe omwagala tukwebaza olw'omukisa gw'otuwadde bw'otulesewo nga tuli balamu. Kwebaza ku lw'amaka ge watuwa Mukama.
gasoomozeddwa nnyo naye oli Katonda afaayo. Ndabirira owanirire amaka gaffe Mukama, ogasimbe ku misingi emigumu galeme okugwa. Ogabirizibwa n'ekisa kyo bitubeere Mukama, bitambule naffe okuva leero okutuusa emirembe gyonna. Otuwanguze mu byonna Yesu, kubanga gwe ayinza byonna. Ku bubwe Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Mukama akuuma.